Naipiyano tukiwade Uncle Bebe. Yakole ekyobuzira. Oli nagula escalade yenaleeta bafudde. Kati agenda okulaba nga yetayagala kuba kapere. Nayingizaawo bafudde. Naye akasajja wekandekera wekagulira biiki. Kagenda ogula biiki nga ndiyala. Awo kyenakola naye nafuna ring light mbenga mbavuma bandaba. Nagamba mukyala wange ono bwe nawulidde ebyo nenzirayo kwalumba muntu namukayimba kamu nawe wamulimu akatusomooza naye ebigambo yabijja naye babi mu dictionary yawandika tayito nga zikanga naye nyimba tezikanga ayina kayimba muno tekyalo ninawuliza naye okuno kawuliza nga baabi kisitayiro ki naye munanga kikulu nnyo obutadda sente zo ng'olimu industry twebuuzeeko tukuwandikire ku music etwokuseeze okusanga woyimba ebyo ebiyimba byebigenda okukola tonjagala nange sikwagala katulaba nasinga obutagala munne ogamba tonjagala nange sikwagala kati katulabe asinga obutagala ani Ndisaha oba olutalo lwa mukulu King Sir ne Bebe Cool luli gwaddi omuntu ayinza okwebuuza ababiri bano kiki ekyaliwo kubanga ye tabeerangako na bigambo biwoomu eri omukulu ono era munnange waba yatandise omusabula ogamba ki kino eyaza mukubamu obuyimba ng'akazaakayo buyimba bungi obubaddewo naye munnange ye bw'atyo talina bigambo biwoomu era munnaye waba atandise omusabula amusabulira ddala nga tuvuddeko eyo abantu beeyongedde okuba nga beenyamira ku mivuuyo egigenda mu maaso mu kibiina kya NRM era abantu batuuse okugamba nti ye abange bw'obanga bana NRM bo nga bo batuuka ku ssa lino lye baliko kati olwo we tunaagenda mu kalulu ka boona. Nzize wano olwaleero kwogera ku violence mu bululu ebbanga ddene Mwami Museveni poliisi ya Uganda n'amagye ga Uganda gameetinga violence okuwangula obululu against NUP era okuwangula obululu against opposition bululu emukola violence oyo nga bw'omulaba bwe mutukolako effujjo bulijjo mu NUP kati bye bino ate ebiri mu kalulu kammwe ak'NRM lunaku lwajjo ekasambya violence bo bennyini kuba bamanyira nti obululu buyina kubeera violent bwakozesa lyanyi kati mu kibiina ekyabwe ekasambya mubende bali mu kalulu kaabwe ka NRM primaries olw'okuba nti baamanya nti obululu buyina kubeera violent bwe butyo yensonga lwaki olaba wano ono ajja n'atomera emmotoka ya munne n'agiggunda oli najja n'akwata amayinja n'agakuba banne wuuyo n'emmotoka bamaliriza nga kandidate omu emmotoka ze bbiri zonna bazookeza naye njagala kusaba Mwami Museveni nsabe bannayuganda mwenna ffe mu NUP twagala akalulu nga tekaliimu violence naye bwebanga violence mugiteeka mu primaries zammwe ne mutuuka ku level zino ne mubeera nga mwekuba amayinja mwekuba amasasi mukola byonna njagala bategeeza nti kitegeeza nti akalu ke tuddamu mwamaze dde okusalawo tekagenda kubeera vale kati no tunulira bano bantu bokka bantu n'abantu bibinja na bibinja batuuse ku level eno kuba ku NUP ebizibu byaffe si bantu n'abantu ebizibu byaffe ebeera poliisi gabeera magye ebeera jjaati nga yeerumbaganya abantu kati wano tewali wa jjaati tewali wa magye tewali wa poliisi naye abantu bajjeeyo emiggo bajjeeyo ebitala bali mu kwetta kubanga gavumenti emaze ebbanga ng'ebategeeza akalulu kaba kakufaana kuwona
olina okujjayo buli kisi, olina okujjayo buli mamba, olina okujjayo buli kyosobola okukola ki kyosobola okuleeta okuwangula akalulu. Naye oluvannyuma lw'emyaka 4 tetwali badde nga tuli mu Uganda ng'akalulu kawangulwa n'amaanyi. Twali badde nga tuli mu Uganda ng'akalulu kateekebwa abantu nga bavaayo nga balonda omutuufu candidate omutuufu yawangula akalulu. Tugenda nno mu kalulu 2026 kyetusuubira si violence eno newankubadde abatukulembera muli mu kupreparinga violence eno nga tutandikidde mu bululu bwammwe obw'NRM. Kakati wuuyo candidate mumeekera mutya nga musa abantu? Kubanga ekifaananyi ekyo kiraba wansi, waliwo gwe bakubya amasasi, waliwo gwe basse, naye nga byebiki ebyo twali badde twetaaga kati abalala musobola okugamba nti birimu NRM. Naye kitegeeza obululu bwe buteekebwateekebwa mu ggwanga lyaffe. Tuvumirire violence ekome, tulonde ng'akalulu kali free and fair, nga tewali atiisibwa ng'abantu bavaayo ne balonda omuntu we baagadde. Nange tuzze tubiraba mu bitundu eby'eggwanga ebyenjawulo bannakibiina kya NRM, era munange baleesewo question marks nnyingi n'abantu okwebuuza tulagawa. Ate yo omubaka Honorable Betty Nambooze avuddeyo munnange n'asabula. Ate yo omumanyi munnange bweba yatandise okwogera ayogera era n'ebigambo byayogedde munnange ng'abuuza abo abatayagala kukola abafuula okusabiriza nga balaba nti gwe mulimu. Abanyarwanda wano mu Uganda ffe tusalawo ani anaafuga Uganda. Era kakati twasazeewo dda era twasazeewo Museveni. Oyo mumanyi kyala kimpadde mulindirizi mufere yennyini. Kyala kimpadde omanyi kyekitegeeza. Kyala okyogera okimanyi. Kubanga engalo zo zino oyabeera munyazi. Munyazi just onyaga bunyazi. People who want free money. Naye nga bazanyira bayogera ebigambo ebisobola okuleeta entalo mu ggwanga lyaffe ez'amawanga. Oganya okukola oli musajja mukulu otandise okwogera ebigambo ebisobola okuleeta entalo z'amawanga mu nsi yaffe. Because gwe oyagala ovuga emmotoka ennungi, oyagala oli ebirungi at the expense y'Abannayuganda nga tokoze. Tolina kyokola naye oyagala otambule ng'omugagga. Notandika okwogera ebigambo gw'obyogere ofune ssente weeyimirizeewo naye ng'otadde eggwanga lyonna mu buzibu. Kiba kyakabenje nnyo bassebe Abanyarwanda ne bannyabo omuntu yenna okubateekawo nti mwe muyimiriddeko regime, because regime zivaako zijja ne zigenda. Oyo omuntu abateeka Abanyarwanda mu tageti mu binnyo gye bali n'okusinga omuntu omulala yenna. Tuvuddekeyo nga tweyongereyo omwana mulenzi avuddeyo n'akangula ku ddoboozi agamba nti ekisinga okwewuunyisa mu ggwanga Uganda abafera Abannayuganda ate baba bakuuma ddembe ab'e Uganda. Abandi badde bakuuma Abannayuganda n'ebintu byabwe ate baddira ne bakuuma abafere. Gwe teweewuunya omusajja ng'oyo akira ku makya okukaaba enkuyanja y'abantu nga amaze ogibba ate akumwa military akumwa SFC. Wano omukulembeze simanyi kakwate oba kabondo kendaka yali akuta simanyi wo omukulembeze ayinawo just akabondo oba ekiwanyi ky'ababbi kyakolagana nakyo gamba General Museveni si Bobi Wine omukulembeze waffe w'abantu. Kuba kinneewuunyisa nti abantu abasinga otigomya abantu mu Uganda Museveni aba protection. Mwarabanga si papa Museveni ya protecting. Ono simanyi Doni Kulisa abadde akola efujjo yekola obusorosoro abakuuma Museveni SFCU bali bamukuuma. No Felix Trade yo madde ogenda okujanga omwana omuto awakabuze kati ne bamuwaba mukuuma. Buli asinga okabya Omunnayuganda today Museveni amubembedde. Museveni amuwa obukuumi. Museveni amumanyi. Nze mulaba bifaananyi oyo simanyi Doni Kulisa ne zipisto. Simanyi gyazijja pisto. Ate buna era bino tubyogera abantu bawanjagira poliisi ne poliisi esirise. Olw'okuba mubeera mu invisible hand mu bana abasajja nga babba ssente z'Abannayuganda oba nga bakola ebikolobero. There is always that invisible hand mu gavumenti ebateerayo just ebbango. Awo nno we tuli nti omuntu akukuba essente n'akubba nadda mu kamera n'agamba nti mugenda kunkola ki. Ngene katabira kakuweereza mu inbox ba mu Gmail yo mbuno oberenga gw'okoota buliro nga ne gavumenti ekalaba akatadde ku mukutu gwe agamba temaze ogenda kunkola eyo no gavumenti kajje tulimu. Ngati tuwenkana nkana
tetwenkanankana. Mufubeeyo nnyo omuntu okugamba nti nno mugagga akola atya ssente. Omuntu atakulaga engeri gye bakolamu ssente si mugagga. Abavubuka baguddewo ekintu kyo ekyokuwoza nti nokubulaga omumotoka nokupalawuda mb'obeera mugagga. Toba mugagga waki sobola fikisinga mannyo. Nze nasooka okukola bye bagamba omusajja agenda kubabba nabiwukira ku mannyo nagamba mugagga. Nga amannyo talina gakyala. Ningamba ono mugagga waawo. Bannayuganda mwebereremu mukyakaabira ddala. Ebibiina bingi nnyo obubiina bungi nnyo bw'organization bungi bwefuula nti buleeta abantu e Bulaaya. Nene weewuunya akuleeta e Bulaaya tagenda nko Bulaaya. Tagenda nko yadde Sudaani. Mu bizinesi agiguddewo akutwala simanyi Canada. Nosanga omuntu yeewadde omulimu yakeera kubuulirira abantu mb'okujja e Dubai, okujja e Germany, okujja mu America, okujja e Sweden, kola bwoti ne bwoti. Yeewa omulimu, yeepositioninze. Amanye essaawa yonna lwagenda okumwebuuzaako amukube. Mwegendereza abantu abo. Mbaddiremu balina ekintu kye bakola. Yeefuula batandika bu platform bwabwe natandika okukubuulirira. Ayagala ogenda e Bulaaya kola booti, visa gundi kola booti, kola booti. Beefuula bamanyi nnyo ebyokutambula abantu bwe bali ku layini kuno. Beewadde emirimu ku TikTok bonna baabona. Kati omuntu oyo aba akimanyi nti bw'agenda mu maaso nga yeefuula nti naakolera bwereera abawa information ajja kufunira gwakwatizaayo. Nze nkola vidiyo eno singa ojja n'ongamba oyagala kujja Bulaaya sente zo nja kuzibba. Omuntu yenna ngamba penge nyamba nje ennyonyi sente nja kuzibba kano mu kasalemu. Nja kuzitwala sitwala abantu Bulaaya sibimanyi. Ne sina wengenda kuyambira ngo biddu. Okutwala abantu e Bulaaya yafuuka business abuli basinze okubeera nga bafa. Abantu batunda bubanja baabwe mumwanyi bwe baanise enkoko bisibo bya mbuzi n'atunda amagana g'ente. Bambi ajjali nnyo ennyonyi. Ne bamuflashinga ku lasita bye abantu bemulya nga beesudde ku bizimbe. Mulabo video wano nga abantu batambula beefudde abagwibe eddalu. Omuntu akira ku makya n'atunda ekibanja ky'embagala genda ne bamuflashinga. Wakitagwa eddalu. Wakyesule ku kizimbe. Oye business esinza okubeera nga bannyinaffe ne bati baganda baffe bayisizza bubi. Abantu bazze ku zero. Omwe mujjudde abafera abakyasingidde nno ddala. Bannange omugagga si ye muntu agulira abantu omu babiri basatu bana bataano mukaaga ekyokulya. Si gwe bayita omugagga n'afuna abantu nto abaka YouTube nga bataano n'abagamba mufune kye mulya. Si gwe bayita omugagga. Gwe ng'oli eyo kyanoonyo oli Saudi Arabia, oli Dubai, oli Kuwait, oli Qatar, South Africa, simanyi gy'oli yonna gy'owangalira. Saagala bintu ebyo bikubuguli. Beera okay with a slow process ojja kutuuka. Bano abantu baba distractinga mu ssente bo Katonda bo yabawangeri temukkiriza kubeera nga mugula ekifaananyi ekyo mu ssente obugagga buno balina kugaggawala butyo. Gwalina omulimu gwo gunywezi era ojja kugaggawala beera muyiiya zitetenkanya enyiga okusevinga z'osevinze ezo making sure zizaala bwe bugagga tewaliwo shortcut mu bugagga ekkubo liririmu temulimu buno ogenda kufuna ppanya. Abo abaana bayita mu ppanya. Mwegendereze. Nanga alimbyemuwa byonna byayogedde bituufu. Abantu bano baweebwa protection, abantu bano baweebwa security ey'amaanyi nga tebagambwako, kwegamba ne bafeera omunnayuganda nga talina yadde we yeekyusiza. Eyo tuvuddeyo. Atudde ku mawulire amabi agava Entebbe. Abannayuganda abo ababiri be twawuliddeko nti bambi bawangalira Switzerland okumalira ddala emyaka 30 nga bwe basonda obusente bwabwe, ndowooza nga bwe basindikira ab'eŋŋanda oba oliawo n'emikwano, ndowooza babeeko bye babakolera eno. Era bwe batyo gaweze emyaka egyo ne bagamba nedda tudde ku butaka ke kaseera tudde tulye ku kasimbi kaffe ke twakola. Munnanga amawulire agavuddeyo ag'ennaku nti basangiddwa nga battiddwa mu bukambwe. Kigambibwa omwami yasangiddwa ku gate nga bamufumisa ekiso awaawo ku mutima n'afiirawo, ate omukyala bamufumitidde mu bedroom. Okusinza ku mawulire ge tufunye oba ge tuwuliddeko, bano nno babadde batuuze b'ekiwafu mu Lugonjo
abantu b'Entebbe saidi zeeyo mutegeera ekifo ekyo ng'ogenda e Nakiwogo. Era kigambibwa mbu omwami abaami bano omwami n'omukyala bano ababiri babaddeko n'akapate ke bayiseewoko bayiseeko ab'eŋŋanda n'emikwano era ne banyumirwamu bali ne bagenda. Kigambibwa amaka gaabwe agaazimba obulungi nga galina ne perimeter wall ne CCTV camera ne geeti nga bw'oba ogigula olina okukozesa remote. Bamaze ne beegalira mu nnyumba yaabwe bulungi nga buli kimu bamanyi kiri miraala. Omwami yabadde mu sitting room ng'ali mu kunywako okunywake k'asinga okwagala, olwo omukyala ng'ali waggulu eyo upstairs. Omwami we yabadde mu sitting room awo bwe yarabidde omwami ng'ayingira n'amugamba ekigambo kye yamugambye nzize kutta, era n'amufumita mu kugulu. Awo nno n'amuteeka ekiso ekirala ku bulago n'amulagira afulume ennyumba. Ne bafuluma ennyumba lwakuba geeta nti yabadde ya remote, n'amugamba okugulawo geeta. Omusajja kye yakkiriza, olwamaze okugulawo geeta n'amufumitirawo ku mutima era n'afa. Olwamaze okufumita omwami n'alumba omukyala eyabadde waggulu, anti we yawulidde omwami akuba emiranga kwe kuvaayo alingize n'alaba wano mu ddiiro. Awo nno nga tebanafulumya mwami, omukyala n'adduka ne yeggalira. We yadduse mu bedroom kwe kukwata essimu n'akubirako ab'eŋŋanda n'emikwano okubategeeza nti bannange tulumbiddwa. Omutemu olwamaze okutemula omwami n'addamu n'ayingira n'agenda waggulu n'anoonya omukyala era n'akuba oluggi n'alumenya n'ayingira. Omukyala yabadde akyali ku ssimu ng'annyonnyola agamba bali bannange mukubire poliisi, era olwakubye oluggi omutemu n'ayingira, omukyala essimu n'eggwa wansi nga ono gwe yabadde akubidde ng'akyaliko, era gwe yabadde akubidde yawulidde buli kimu omutemu kye yagambye omukyala ono nga tanamutta. Era naye ekigambo ekyasoose yamugambye nzize kutta. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Atusabira ab'eŋŋanda n'emikwano n'abagenzi, Mukama abenga abawa ekyomula ekirungi. Era kigambibwa ne CCTV camera zabaddeko tezabadde tampered with, teri yazikutteko. Beebuuza omuntu ono yayingidde nga bukyali nga bano bali ku kapate banyumirwa ne yeekukuma mu nnyumba omwo, oba ebibuuzo bingi naye ansa ntini. Ababadde bakajja bajje banyumire kasente kaabwe ke bakoleredde emyaka 3, ate munnange baatuukira mu ebyo. Amawulire g'ensembyeyo okutegeera abakazi owaka 2 babadde babakolerako baabakutte. Bwe babadde bakola emisana, ekiro ne baddayo ebwabwe. Amawulire si malungi yadde n'akamu. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Mawulire ga ntiisa. So tetumanyi oba birimu akasimbi. Mmanyi ebintu by'abantu bano ababeera emitaala w'amayanja oluusi basindika ssente zaabwe nnyingi, naye ate ab'eŋŋanda bwe bawa ssente bakyankalanya ssente zaabwe ne bazirya ne bakolamu ebyabwe. Bambi bano bagenda okuvaayo oluusi okugamba babuze kasente nga tekakyaliwo. Kakati ekiddirira oluusi ne babapangira ne babajja mu bulamu bw'ensi eno. Katulinde investigation zinaaba zivuddeyo poliisi zeri mu kunoonyereza, naye nga amawulire agaveeyo mawulire si malungi yadde n'akamu eri ababiri bano nga bw'obalaba. Kigambibwa nti mu nnyumba yaabwe babaddemu 2 era bwe batyo nga bwe bali bambi bonna ne babamiza omusu. Oli olwamaze bamiza omusu n'afuluma bulungi egeeti n'atambula n'agenda. Ekyewuunyisa mu kintu kino kiri nti teyakutte ku kintu kyonna, ekitegeeza nti mu butuufu era baamusasudde musimbi ajje akole omulimu abamalirize, kubanga nti teyakutte ku kintu kyonna mu nnyumba. Kaluba olw'ekikumi kakibe ki ye yabagambye ekintu kimu, nzize kukutta. Mawulire si malungi, eyo y'ensi yaffe mwe tutambulira. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Tuyongere okuba nga tusabira ab'eŋŋanda n'emikwano, tusabira n'abagenzi.
mukama abenga ajuwa ekyomula ekiro. Ndowooza bajja kutandikirako yesimu eyoyo relative gwe yabadde akubira, kubanga amawulire g'ensembi ey'okufuna gagamba nti poliisi we yatuukidde ng'omutemu amaze okukola ogugwe era atambudde agenze. Awo we tuli mu Uganda yaffe.